Tukwaniriza kwa ripota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ekikulu eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde wano ku UBC TV omwanjuzi nze Annette Nakimbugwe. Obudde bwabadde bwa musana ogwaka nga bugukubakubamu era ng'enkuba yo yakendedde nnyo mu bitundu by'eggwanga ebisinga okuggyako ettololo ekyafunyeyo enkuba eyawezezza milimitazi 3.5 kamu. Enkuba eno okendeera kyavudde ku kinuunampewo eyabadde ku Seguyanja India ng'ayitibwa Fantara eyabadde asika empewo empeweevu ezandibadde zituleetera enkuba mu bitundu byaffe. Olwaleero ku bifaananyi bya ssemugenzi ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga nti seruwandula mpewo eziri ku Seguyanja India awamu n'eyo eri ku Seguyanja Atlantika ate zeeyongedde amaanyi ng'ogaseeko n'eyo seruwandula mpewo eri ku ddungu Sahara nayo yeeyongedde amaanyi nga zisinyigiriza omukuubo gw'enkuba ekiviiriddeko embeera y'obudde ey'ekiddedde mu bitundu by'eggwanga lyaffe ebisinga. Era ebyo ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya obudde bwabadde bwa musana ogwaka nga bwegukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga okuggyako ebyo ebitundu ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale omuli Kampala ekyafunyeyo ko ku nkuba ate we butuukidde mu biseera eby'olweggulo ng'embeera y'obudde ey'ekiddedde yeeyongedde mu ggwanga lyonna awamu n'enkuba. Embeera y'obudde nga bwesuubira okubeera enkya ku makya tusuubira omusana okwaka nga bwegukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebyo ebiri mu bukiikakkono ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo tusuubira enkuba okutonnya olunaku lwonna. Embeera y'obudde eno era tusuubira ebbugumu ly'empewo okukendeeramu okutuuka ku Celsius 3 mu bitundu ebyo eby'Ekaramoja ate yo ekabaale tusuubira temperature okukendeera okutuuka ku Celsius 25. Ekibuga kyattu Kampala n'ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale yo tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 27 nga mwotwalidde n'ebyo ebiri mbasekati ag'eggwanga lyaffe. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde ebyo temperature esuubirwa okubeera wakati wa Celsius 28 n'29. Enkuba eno nga tusuubira nti ejja kweyongera mu bitundu by'eggwanga ebisinga eriggwe naddala ali mu kitundu ekiri mu kiko kiba kirungi nnyo okugogola omwala oba emyala egikuliraanye okusobola okwewala amazzi okuyingirira mu bintu byo okuyingira mu nnyumba yo oba mu birime ekiyinza okuviirako okwonoona ebintu byo oba oliawo n'okutawaanya obulamu bwo. Embeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu bibuga ebimu eby'oku Ssemazinga Africa tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo mu bibuga nga Nairobi ne Addis Ababa era nga tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 22 ate yo mu Lagos yo wasuubirwa okubeerayo olufuuyirize ne temperature okutuuka ku Celsius 3. Okweyongerayo emitala w'amayanja nga mu London wasuubirwayo olufuuyirize era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 11 ate yo mu New Delhi omusana gusuubirwa okwaka era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 39. Okweyongerayo nga mu Washington yo ate temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 25 ate yo mu Rio de Janeiro omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku Celsius 34. Webali kubeera naffe mu kitundu kino eky'embeera y'obudde era ng'oyagala okumanya ebisingako wano tutuukire kwa mutimbagano gwaffe nga bw'obulaba ku lutimbe olwa UBC TV nze Annette Nakimbugwe weeraba.